na posta agenda yo ku page yo liko Zuena otadde luyimba akayimba kapya bakayita Zuena ngagenda kufuluma ku Lwokutaano audio ne video ku makya ku Lwokutaano luno ku makya. Science kyali awo why Zuena why Zuena lwaki togambye why not Agnes oba why gundi linnya nga bona alaba erinnya era information yonna ku Lwokutaano ku makya olimbo lugenda kwa lufulumye audio ne video bajja duulira balabe why tuva mu bizibu muleeta bizibu omulimu bizibu ki Zuena tumanyi mukyala mukulu kati waliwo ne mukyala muto no omukulu w'ekiwaatule ye mukyala we kati ate nze nina obuzibu naye okubeera ne mukyala we kati oluyimba tulaba tuliko Zuena kati radio yayimba erinnya Zuena si lwe luyimba ziringa ennyimba 5 ndowooza ze naakawulirako naye wambuuza ekibuuzo kyekimu oba waliwo amanyi agatalina kuyimbibwako nina sister wange bamuyita Namagembe gwebadde oyimbako aŋŋamba nina sister wange bamuyita Namagembe Maddox yayimba erinnya Namagembe yayimba sister wange kale ffenna tetumanyi biri mu luyimba olwo lyrics tetumanyi ziri mu luyimba naye bwe tunaaba tutegedde ekituufu ekiriwo mu luyimba olwo tugenda kuba tukomawo atubuulire oluyimba luno kituufu lubadde lukwatagana ku ki tabanga kituufu nga nze nga bwe ŋŋambye ayinza oba yemune ayimbye ku mukyala wa mukulu ye wadde yeegaanye simanyi bwe munaalaba munaawulira amanye engatto azambala gwe zituuka ewa tozeegezezzaamu tesobola kutuuka kale scandals ezaaliwo bwe mwali ejjinja nga mwesigaganya ne poliisi twali ku Kivulu tetwesikanganangako na poliisi scandal eno ejja etya what happened scandal eyo nze kennyini nayitibwa mu Kivulu ne muto wange Dax Vibes ekyejjinja kubanga ekyatuyisa nti abantu batwagala mugende mu performing tukole kakati mu kuvaayo always nze nayimba even before Dax Vibes kubanga nalina Ekivulu ekirala empigi kakati nenvaayo always buli wenva ku Kivulu before and after briefinga tiimu yange kati netuvaako etuparkinga waliwo awo ekifo kuliko petrol station ya Shell ne Java House ng'omaze okuperforminga nfulumyeyo ne mu kisaawe kakati tubeera tuli awo twali tutambudde n'emmotoka 2 twali tuli awo mbriefingamu balenzi bange nakubasasula kakati all of the sudden emmotoka nejja netuparkingako yali ya kika kya Noah nejja netuparkingako waliwo ko n'akazikiza katonotono kakati definitely netulowooza bafaani era Mickey Wine guy n'avaamu n'agamba Mickey Wine I love you so much kakati nemugamba kyakabi najja nankwata nampa ne haga kati mukumpa haga nemugamba kyakabi mbadde nkyalimu wano mu ka meeting n'abalenzi bange kati kyava akyuka n'agamba bano be baani n'asooka apakirawo omu ku balenzi bange oluyi mu kifuba nemugamba naye gwe musajja gwe ate gwe agamba nti onjagala nnyo ate gwe ali ku bantu bange ate nga teyabuuza bano be baani n'agamba fe abafuga wano Jjinja nemugamba okay and so ekitegeeza abafuga wano bagenda bakuba bukubi bantu n'agamba tusobola n'obbakuba gwe I love you naye tusobola n'obbakuba kati waliwo abafuluma abamu ne bafuluma abalala balinga 5 nga bakutte emiggo bonna kati abalenzi bange abamu nga b'omanyi ne bafunya okwerwanako ne bagamba ekyemu wano tebasobola kumanya ne mbagamba no temubaako gwe mukuba kubanga definitely omuntu ajja bw'atyo kitegeeza ze n'ekigendererwa ne mbagamba no eyo si yengeri ffe gye tubehavinga kakati ngenda okulaba gayi ansindise ne bajja ne mbagamba no mumuleke akole kyayagala gayi nga takwata kibooko tatandika okugenda ng'akuba emmotoka zonna azaasa ng'azaasa abamu balowooza tuli bafala tetumanyi kubanga ne poliisi yennyini statements yazikyusa Mickey out of sudden omuvubuka oyo yajja ng'abalanga ki simanyi kubanga nagamba nti omuntu bw'aba bw'atyo bwanjagala nze andeke tanjagala kakati atandise okukuba emmotoka zonna azaasiza muyimiridde mu maaso n'agamba ffe tuli ba NRM nze national simanya nze youth kansala
wa NRM mu Jinja in fact nyinza no bakubamu amasasi mmwe ne mugamba munnange nabo bogena gankube n'agenda nguno mugo gusensebuse najjayo omulala n'atandika zikuba n'atandika okuba abalenzi bange kati bwe yagamba ko baline bamugamba nedda sebo omukulu tojjayo mundu sebo omukulu kati nganze sibitegera na bitegera kigenda all of the sudden tojjayo mundu kakati ero lwagira ne bangamba tuve wano ne batul abamu ne badduka abalenzi bange nange ngendo okulaba ali agenze mu motoka okujjayo mundu kati all of the sudden ngendo okulya ekintu kimbwatukirano mugongo pwa kumbe bakanyuze chupa ne tudduka ne tusala ekkubo tusanga wa petrol on askari akoma ku petrol station eri opposite akokinge mundu kati nze antegedde agamba Miki munzire emabega kakati bwali bwe batu abanga tusaze eri bo ne bavuga ne bagenda kakati ne mugamba police eri wano eri okumpi Miki mu statement ya police we Jinja oyo omukulu ayogerera Jinja mu statement yayogedde yagamba nti mbuggo wayo none emmotoka y'omutuuze omu okay nti oba gwakuba omutuuze we Jinja mwafuna mu butakanya anti kati nkunyumizaawe oya nsumululo osune ebiika byoyagala nkujira we wali ekinyusi okakase nti bannange fena tetutreatingibwa kyenkanyi mu nsi eno and it's so unfair nvuga nze kenyina ndisimanyi na police weeri nteekako GPS endagiriye police ngenda okutuuka ku police nga bakatuuka kati omu yangamba ye manager waabwe angamba Miki tukwegayiridde kale katusasule endabirwamu bireme genda wala bigenda mawulire kakati ne mugamba no bwebadde mukole fujjo ebyo temubyogedde ne nyingira munda nengamba wa police sebonze Miki Wine nasanga gayi ali mukwogera na DPC ku simu oyo gayi yenyini yes ali mukwogera na DPC ku simu kakati bwali ayogera ne DPC ku simu ne mugamba DPC waba wali injagala bamusibe yangu wano no musibe yangu wano no muteekayo nga ndaba gayi ayogeza akozesa nnyo authority ne mugamba ne mbagamba sebo bampita Miki Wine ko bali tukumanyi ne DPC we namugamba bampita Miki Wine kati agamba nti ekibaddewo ne mugamba munnange emotoka zange zombi bazikubye bazasize ndabiri mbera nkyayogera ono najjako essimu kubanga yali ataddewo essimu nampa yogera gwe bagenda kukusiba kakati gayi nga yogereza authority bachali abali emabega ba counter aba police tebakkiriza gendayo nagenda nagula akaji nagenda eri gibabeera nga tebamufaako ningamba kati nenteke nabadini tuzize essimu ku gundi era nkyetaaga okumanya essimu eyo ne bagitwala simanyi yagitwala oba bano benyini abatukuba oba aba police kubanga balowooza mulimu footage gwe kyokumukuba tewamukubako no okay baleete footage eraga nti namusongamu yadde olugalo nze kati nange bw'aba ababuze nange ndeete footage nga atukuba ng'akuba emmotoka nga yennyini atuuka agamba DPC bano nze abakubye naawe nze abakubye nina n'emmundu mbakubye emmotoka yaabwe nzikubisiza nkoni nenzaasayasa kati bagenda kukola ki nga bwe yeetula mu ofisi ya DPC bwakuba ne gundi twasooka nakubeeramu nga mulimu OC station n'amulemerera kati ng'awa nsonga ki bamubuuza awa nsonga ki okubako ng'abakozeeko effujjo tebamubuuzaako kibuuzo na kimu bamugamba tubuulye ebibadde bitya kakati ngenda okulya gayi agamba nti abakubi ne ngamba osi nasooka agamba osi ne DPC bwe yajja ne mugamba ekigambo kyekimu nti sebo omusajja wuno ali mu clarifying nga yennyini awitnessinga nti yatukubye n'agamba buli kimu nga bwakikoze n'agamba ffe tetumukubyeko kyokka to gwe kennyini oli mu kugamba nti tulwanye kakati tuba tuli awo muto wange Dax najja ng'avudde mu kuyimba ne bagamba nti Miki emmotoka ze bazikubye like a brother najja ku police station bajja ku police station agamba Miki ki ekiriwo are you hurt ne mugamba nti munnange nze siri hurt naye abalenzi bange ababiri be bali hurt mpozi n'emmotoka ebbiri kakati ne batandikawo okugamba kati Miki tukoze tutya saswe emmotoka ne mugamba naye ekikulu n'oyo nze siri after kumusiba naye kyenneetaaga abonerere ne asasule ne byakoze eki ne byayonoonye nga yeyo process gye tulimu Dax abeera atudde mu ntebe DPC ngamba genda okole statement mugamba DPC njagala kusooka kulaba simu yange kubanga mulimu appointment y'omwana wange akeera nkya mu ddwaliro
kakati ko ye n'agamba bali ntumugende mukebere ku gundi mulabane yatutte essimu ya Miki kati okebera ku gundi bakomawo na ssimu mbagamba okay essimu yongira bine yani abadde agitutte nange neetaaga okumanya wali mu kwogera wabadde oyogera bwe bagitwaliddeko nimugamba njagala okumanya ani abadde agitutte ekirungi tubadde wali eri yeerabye se nenjagala okumanya ani agitutte bagamba ebyo biveeko ekikulu essimu yo gikoze eki ogifunye nesikifaako nensooka nkireko ekyo kakati tubeera tutudde gayi nga tavaayo ne Dax buli wabeera agenda okwogera ye bw'aba ayogera agamba yee naye nga bino tebiri feya fe abazze okuloopa tetukkirizibwa kwogera naye ate abatukozeeko obuvuyo bo boogera nga bwe baagala nsuubira bandibadde bamukutte nadda DPC truth be told n'amugamba sirika Miki yaloopye omusango kati bwe yayogera ekyo n'oli n'ayongera okufuna obuvumu n'atandika okuvuma Dax amuwemudde avumye bazadde baffe ka Dax n'amugamba ne mwana you such a spoiled boy bakuspoilinga nnyo ko ye nsobola n'okukubba naawe n'asembera ko Dax tonkwatako kati gayi n'asembera nga tiwali amugambako n'asembera n'atandika okusikasika Dax kati Dax mu kusituka n'amwesikambulako bw'ati afulume tebyakyukirawo nti kati gino emisango gyonna gidde ku Dax Dax yakubye yes kakati jjukira najja nali era sewulya bulungi I have a problem ate ne bwengetinga stressed olusi nfuna attack ya ulcers kakati nintandika okuvomitinga nga nvomitingira kumukumu kati DPC abagamba oyo musoke mu mujjo mu mutwale mu ddwali ayinza otufiirako wano ne bifuuka birala kakati bagamba gayi olufayiro ekyuse bamugamba bennyini togamba tyogeza n'oyogera nti okubye Miki Wine yakukoze eki yakukubye kakati nga sibitegera ne mbagamba wadde ngenda kufa n'esivaano nga muto wange simuyina akoze eki Dax bamukutte ka video ke twalaba nga Dax agamba onkubye era mwekundi nga n'eriiso nga limyufu awo nze kennyini nga nyimiridde opposite ngamba akoze eki ate az'okuloopa gwe musiba gwe bakubye ate gwe musiba okitegeera kati Dax era nga mumulaba mu video agamba onkubidde ki onkubira ki kati ko ne ba orderinga nti Dax ye musoke mumukole ki mumukwate mumuteekeyo Dax ne bamukwate ne ngamba DPC ngenda kufiira wano nenza esivaawo nga muto wange taliiwo ko ye nti abasoke bakutwale mu ddwaliro musoke mujja wano omusajja oyo mujja wano Miki Wine mumutwale mu ddwaliro kakati nangamba Dax ye nedde ebyo biwedde ebya Dax biwedde agenda kugenda kumbe basala magezi nze nsooke nkole ki nsooke ngende kakati mu kugenda baleeta ekipapula nga ntandise okugetinga unconscious amaanyi gampeddemu ndaba sisobola nakukwata bulungi pen I have all those videos ne bankwata kumpako omukono wa poliisi nanteeka kapaadi kano kebagira nanteekako bwati kati abeera nteekako mpaliramu nsayiningiza biki ndabako ekigambo assault ko bo ne baŋŋamba gw'oli musiru oyagala okuva wano bw'oba oyagala okuva wano sayininga ove wano mpozi nga nawe oyagala ng'olwo abavubuka be wazze nabo anti no nze tetuli violent ffe tetuli violent kubanga era byandikyuse nti ffe abakoze eki kubanga singa bakubayo omuntu ako ke bandyeditinzeemu ne bakola ki ne bateekayo ne bankwata mpaka omukono ne baguteeka ne banteekako ekinkumu kitegeeza bantadde ku bondi nakubye ontegedde bantadde ku bondi nakubye kakati konze ne bantwala mu ddwaliro Miki kyogamba awusa zaali zikutuusizza to an extent ekuganya okugamba nti omukono guno tegugenda ku kinkumu ekyo kusobola okubeera ng'oteekako ka vidiyo jja kalaba nze sirimba munnange ka vidiyo jja kalaba kubanga singa nze nalingize nze nandikutte singa nali nina amaanyi nze nandikutte peni n'ensayininga era singa nali nina amaanyi nandibadde tebankwatako kunteekesaako simanyi oba okitegeera bagenda okukunywesa kitegeeza obeera tokyalina maanyi gakola ki ganywa kakati era banzijawo ka vidiyo nsuubira baakalaba ku gundi nga bantwala mu mmotoka ne bantwala nenfuna ku bujjanjabi kakati dokita wange yali ampise ali Kampala nzije e Kampala naye nentuuka ne ŋŋamba nedda muto wange yazze ku police for my rescue kati ate nze bamusibye nze ne ŋŋamba ngenda kufiira wano nenzirayo ku poliisi ngenda okuddayo ku poliisi nga bikyuse Dax yakubye esima abamu bagamba yakubye DPC abamu bagamba yakubye oli omuvubuka nga bikyuse that guy yafuluma ku poliisi eyo nga tayina
takoze statement nga tayina bondi okitegeera nga bwe yina abalenzi be bonna omu yali ayambadde t-shirt ya Museveni bonna buli kimu nga ffe batugana buganyi kimu kukwata era ebisinga tubiina mu audio naye ne video tuzikola ki tuzina kubanga ffe tuli babuufu kubanga era byali twategeera nti bigenda kukyuka kijja kitya okubeera nti naye bagamba mbu bakwata ne bakusiba musa anti kati definitely oli bwakugamba bwakusayiningisa bond kitegeeza obadde muki kitegeeza obadde mukwate kati mukuddayo bangamba tusindika looya atuukayo looya ngamba ekintu kimu nali nkyalina mu ddwaliro nti bagambye mwakubye abapoliisi ne mukuba noono omusajja kaakati bagambye bw'oba oyagala batemutoowo naawe omuntu waabwe mugjeeko emisango because bamanya nti balina we bankutte okitegeera for the love of my brother kubanga some people can do anything they want okitegeera kubanga era singa amateeka gaali gagobereddwa nga bwe gaali tekyandibadde ekyo kyekyo kinalina okukola era Dax kwe kumuta baba batata following day yes mwenna babiri olweggulo nze olwedde baali bampadde bondi nga ngenze mu ddwaliro bwe nafunamu kulungu banguba nagamba bugambe munvuge munzizeeyo wa ku poliisi Amiki in that coincidence yaliwo of course abantu bayogera ebyabwe bibayogera kimanyi namwe mwabifuna mbu stanti bali mu kutambuza kivulu kya Dax biki kino wakiwulirako ekyokubeera nti kayinza okuba ka stanti mu creatinza ate ekyewunyisa abantu botasuubira be boogera ebyo abantu boosuubira nti bandisoose kunoonyereza bali intelligent enough ne maybe bye tubalabako kungulu ate si bye bali munda kubanga naye sirabangako muntu ajja nga ali omu muvubuka n'atiisa poliisi yonna nga tewali addamu musirikona ayogere bwe kiringa omubbi bw'anajja n'abagamba nzibye n'abo n'okukuba mbakubye naye nga bagamba lwaki ogamba nabo tebakubye nabo bakubye muwandike nti nabo bakubye nali so shocked naye no wonder naye maybe one day mutuuka kuva ku poliisi nga temunnafuna kigendererwa lwaki omuvubuka yakoze ekintu ekyo kozi temumanyiko yose yonna kwe yava paka nakati ye atugamba nsobola obbakuba era n'atukuba n'agamba kandi balagire ne ku mmotoka zammwe n'azigira najja n'atusaza nga awamu bwa recordinga n'okurecordinga ne ku poliisi n'atuuka n'akonfesinga nti nabakubye nakoze kino nenkola kino poliisi nga n'obujulizi tubuyina nga nabo bennyini vane ku poliisi tetwatwalayo bujulizi wabula ye yennyini yeyeejulira ku poliisi n'agamba nze mbakubye nabamugamba nedda mulwanyi nti nedda nze akubye Miki okuvaayo ku poliisi like temulina kye mwawaayo oba okuliyirira ng'abantu be bagamba nti oba okuliyirira oba you pay this musoko okubanga muvaayo nedda bampa condition emu omuntu waffe mugjeeko emisango gyonna gy'omuvunaana tutemutoowo that was the condition nawe weewuunyiza naye ate ngenda okulya ku TV nga birala nnyo twakubye musajja wattu Dax yangamba yali atuuse ne mumabira n'akomawo and I would do the same okitegeera olaba ne bobeera just mukwano gwange kati ate muganda wange ekyokubiri atanzirako ekitegeeza nze alina okubeera protector we kati muneebwe ebityo bwe byali kati ye ali mu mbeera ki kuba nayogerako naye nangamba mbu eriiso lyazimbye eriiso baamukuba akakokola mu liiso awo wennyini mu ofiisi okitegeera ne bamuyisaamu ne kumpi ne bbulo n'afunamu kati ekitegeeza ffe twalina okukuba bagambe nti be batukubye kubanga ekitegeeza gwe bakuba yabeera akubye kale for that case yensonga Miki bwasobodde okuba nga agitereeza ey'ejjinja munnamadina abaali bavudde ne bagamba naye it was a stand bannaye ffe tetuzanya stand kubanga tuli real we not play a stand man